Manyi wano sagala toganya ku Chinatown eyo giraba. Ejja tuleetera ebizibu mu nsonga nnyingi. Neggwe buli kimu okitya. Anti nze ndaba nnyo ebintu ewala kukolaba nze emyaka gye nnyina. Nange njirimu. Siwaabira nko yadde kwerosi. Nange tebampaabirangako naye ate naawe otya obutiitiizi bwange. Bwe baakuwaabira waabira n'okukuba baagalako kuba. Nze obutiitiizi bwange bwe bundabizza abawangazi abazira nga bafa wendi. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Tomanya ani yaguddewo Chinatown. Bachina. Lwaki bagitumye Chinatown? Nawe oyagala tugamba diversion? Ate nze obwedda ntunula munda. Sirabako mu China ayogera. Naye nga wabaddemu. Obwedda bonna aboogera baki? Bannaffe. Bannayuganda. Mu China ki? Mu Chinatown. Wayinza okubawo engeri nnyingi abasobozi baaboggolera omukulembeze w'eggwanga olw'okunyigirizibwa okungi kwe bayitamu. Oluyinza okuba limu ku ddagala baggalawo nnyo amaduuka olw'embeera gye bakoleramu mu kunyigirizibwa. Singa bukya ku makya ng'ebadde ekyaye bantu. Negamba nti tujja kuggulawo branch. Naye nga buli alimu mulimu akalwadde kalina okutwaliramu. Manyi twandibadde tufudde bangi. Olwaleero twalibadde emirambo mingi. Ngaali tuguze bugule. Kyandaze eki nti Abannayuganda tutijja nnyo. Akatijjo ko tukaweza. Okitegedde? Nze nalabye abakazi abakulu abavubuka abatonga. Nasiriikiridde wano eggulu nga ndaba obuvidiyo obwo. Nabadde ngenda gendayo. Ngamba singa mazima kino mu ngoye zino babadde bayitiddemu kirwadde. Buli omu abadde akyambadde. Olumu akajanja kangi naye abasobozi mbagumyako ebintu bitono. Olaba omuntu agula ebintu mu supermarket. Naye bamugamba nti akudduka sukali wa 13 takyamawo. Yamanyiira kiri. Kirasi yeba ya supermarket. Chinatown tesookedde waffe wano. Omuwadde gy'oba oyina. Kyoyoyo. Tekyukakyuka. Kitegeeza ye lwagirya n'agyeyongeza. Gyakoma okukkuta ensujju yo kuba olina etya. Kati kiyamba ggwe okukakkana otegeere nti ekyobugagga omusajja yakitwala dda. Kati akugumiikiriza buki? Bugumiikiriza. Nakimwebaza nnyo Zali. Yeetonze. Olw'ensonga nti yalaze nti kuno abeddeko omukyala. Ebbanga lyonna abadde nga musajja ayitaba mu nsobi. Osanga singa ekyo yakitegeera bukyali. Yandibadde osanga alina ne bakyali nabo. Wano wammwe? Mbuuza kumanya wano wammwe we munfugira ku makya? Nedde ekyo si kikulu ekyokuba nti si waffe. Kati olugoye lwayambadde naalongo nkukakasa tokyasobola kutuula bwonti. So bulijjo otuula. Nze nkola byenjagala kuba nafumbirwa. Namwe abakyali ku nzija? Mulimu engoye ezimu eziyigiriza abantu empisa. Batugamba omwana ow'obuwala tasitama. N'ebirala ebiringa ebyo kati naalongo. Oyogera mpola mpola wano siwo. Ekyo tekijja kuntiisa kasita nkimanyi Saalongo. Saalongo nkimanyi saa zino ye yagenze kukola. Taliwo ze abasajja bamufuna mpola ab'Uganda sibasobola. Kale oyina musajja wa Lekizale? Yesu ngaki nkola bya Lekizale. Nga gwe omu ku basoose okudduka mu Chinatown. Naye nyina okugendayo lwa nsonga nti Chinatown tesoose Uganda yokka. Kati mwe abatali batambuze mufunye omukisa mugirabako ewamu. Naye akantu okateeka wabi. Naye ffe twagiraba alaba ddate nomunayenze ne Dubai saagigulamu kintu. Naye nga wagiraba? Kuba nagenda mu Dubai mall saagenda mu Chinatown. So kati omwami to wafuna wa Lekizale newankubadde ogenda mukubayo oluseke olumbe erugogo ku Chinatown. Nina okutuukayo ndabe nkulaakulana kyezze mu Uganda omanyi propaganda mungi. Bagaddewo. Tebayinza kuggalawo. Bagaddewo olw'eggulo ng'abantu basusse obungi. Era Naalongo agenda kuba atuyisizaamu awo ko ku Chinatown engeri gy'ekola ki. Abakyogera mutereeza Oluganda nti bastopinzeeko ku bantu olw'ensonga nti babaddemu baki? Bangi. Naye bwe mugamba nti bagaddewo olw'eggulo. Temuli professional lwa nsonga. Tesobola kujja mu Uganda muneebwatuka bubwatusi n'ebaawo nze nalabye abayogera Abaganda si Bachina. Obwedda nesobola okulaba Abachina abakuba olubulango mu Luchina. Babrazetinge bava mu Uganda. Naye nalabye nga bonna abali mu Bannayuganda kitegeeza okuggula walina okuba nga waliwo munene behind the Chinatown. Ensonga lwaki ebeerina okuggulawo era saagala mwerimbe. Mpulira ekirowoozo nti eyinza okuggalwawo mpozi ng'eremereddwa kukola. Mu Kenya yaggalawo. Baagula ebintu ne biggwamu. Yali tezze kukola. Kubanga mu lunaku olwo baabimalamu. Ku nsi gye bayita China buli kintu ekirina ku mutendera gwo.
eyina ekirungi ennyo eyina ekiddako awo ekirungimu n'ekitali kirungi ddala byonna ebikola ki byonna eba nabyo so nsawo yo yekujjamu ku China kati gwe toyinza kompitinga nayo lwa nsonga nti esobola okugamba nti mu Africa tujja twala ebintu nga bikoma ku mitwalo 3 n'ebyekolera n'ebituusa nga najja ebijja tebiguze yebikoze nesasula musolo n'ebitundu era eba teyenkana naawe agenda China n'okigula n'osasula omusolo n'okitunda ate jjukira kati abo ba investor baba tax free wano oba oluganda lutegedde kati tax free wano omugwira agiina omunnauganda tagiina ekyenjawulo bwe bibeera era kati abasuubuzi babadde bakaaba olunaku olw'eggulo lonna kikuubo kiyembe kimanya kina katwe teri n'ogu yatunze ebintu kyensobola obagamba nabadde bane bange wakanga neebase n'endowooza nti gavumenti eno erayika eyagala abantu bano fe abagirimu oba tetugiwagira oba tugiwagira kuba singa eyadde eyagala kututta nga China town kyabadde eyadde ereese kirwadde singa omanye abannayuganda bakafa nga ate baguze kigule waliwo abagambye nti kututta kyenkubuza tokitegedde kimpebuke singa bukya ku makyanga ebadde ekyaye bantu negamba nti tujja kugulawo branch naye nga buli alimu mulimu akalwadde kalina okutwaliramu manyi twandibadde tufudde bangi olwaleero twalibadde emirambo mingi ngaali tuguze bugule kyandaze eki nti abannayuganda tutijja nnyo akatijjo ko tukaweza okitegedde nze nalabye abakazi abakulu abavubuka abatonga nasiriikiridde wano eggulo nga ndaba obuvidiyo obwo nabadde ngenda kugendayo neŋŋamba singa mazima kino mu ngoye zino babadde bayitiddemu kirwadde buli omu abadde akyambadde olumu akajanja kangi naye abasuubuzi mbagumyako ebintu bitono olaba omuntu agula ebintu mu supermarket naye bamugamba nti awo ku dduuka sukaali wa 13 takyamawo yamanyiira kiri kirasi ye baya supermarket China town tesookedde waffe wano yedde nga mu kajagalala akangi ejja kusooka ekoseemu naye ejja kuyambako ebeeko kyebalansinga nti waliwo abantu abadde nga omusolo kituufu mungi naye nga nabo baseera nnyo ekintu kya 15,000 nakitunda emitwalo 5 okitegeera nga baseera nnyo kati n'otuuka nga competition nnene era nga abatunda ekino tulinawo boutique eri Wandege yaawo sijja jjogera nya kuba tensasula gye kubera kalango naye nja giwerako example ansonga yeringa nga China town ebadde eri ku Laisco ebadde eri tengoye okuzijja ebweru era abakazi abasinga ab'omulembe ogulikkirasemu bajettanira nnyo Wandege yaawo kati ne China town yadde yazze ne waliwo abantu abalina budde bujjagenda mu China town nkubuulira kusimba layini eyo mbosasula bangi layini egenda tuuka eggwewo lwaki nti kati kajanja olw'okuba nti amawulire ag'obulimba gali ku intaneti mbwe TV ya mitwalo 5 si bituufu oli n'atuuka n'otugamba mbu China town baleese poloti ey'emiliyoni 1 n'ekitundu kati obulimba bukyali bungi era abantu abazanyisa intaneti basaasira kuba ekyo intaneti yakikoze abantu okujjuza mu China town batuke n'okuggalawo olw'abantu ng'abali munda tebafuluma olw'obungi nti webasasulira wajjudde wati kati nga nayagala ofuluma talina wakola ki talina wafulumira era abantu baba amagezi abagala okugenda mu China town teeka sente ku ssimu zasole ku machat code kijja kuyamba ofuluma nga bukyali yo balina machat mweziri yateroneye mutyayi nazirabyemu nga zisinisa amanyo ziti so abasuubuzi kiyinza okukosaamu akatini olw'akajanja akaki kigenda kukosaamu wano mu ntandikwa omanye akatijjo naye ebintu bagenda kumala babitunde ng'enjawulo ya nusu mutwalo ku mitwalo 5 kuba Yes. kati nalabye fridge dabodo ya miliyoni 6 bwogenda wano dabodo ya miliyoni 6 mu emitwalo 7 okitegeera nga tewali njawulo ya mitwalo 7 enjawulo ejjagenda ate wano enjawulo ya wano nti waliwo brands nyingi weerondera nti Hisense gundi negundi wali kale tetugenda kuba China town naye tetusobola gikuba kuba akatijjo kangi just abantu abalina classes zitambudde nnyo nga bamanyirika mu kibaita shopping betusuubira okuba nakati molo ziwe ziri nnyingi waliwo abantu abali ebweru eyo ngira abantu bansindikidde bazisupportinga molo ziwe ziri nnyingi eziri ku international level nga nze sigendayo nga waliwo abasobola otegedde bakyentegeeza naye baba bamanyira level ya shopping era nga bagenda ne bazikola ki ne ne bazituukira bazigulamu ng'ate ebintu bya bbeeyi ddala okitegeera kanze omusajja yantwala okugula ekibiriiti kya mitwalo egi ebiri waliwo ebibiriiti bino ebyokusaza obusaza
kati waliwo godi paaka eziti mega supermarket mega nayo y'amaanyi mega eruddewo ate era abagula ebintu mu mega era yabigula muki mu bumativu bwe otegedde bakya n'obusobozi bwe kalina Chinatown bagirabe ng'ebyo ebintu ebirala era naye egenda kuguza abali ku sandi y'okushopinga era abalina okugenda mu wino ajja kugenda muki wino kubanga abantu abasobola ebintu mu different villages sibona nti balina obusobozi bujja kujja mu Chinatown ate Chinatown niigina zaayo nazirabye tezirina design nyingi nalabye z'ebiri bbiri naye wano tulina niigina z'etaano nga zirina design ez'enjawulo kati n'olw'ensonga ezo kale Chinatown terina nnyo kyamaanyi kyejja kukola kati abantu abasinga ababadde badduka okuyingira Chinatown olunaku olw'eggulo babadde bonna bafa kimu twawulidde twalabye oli n'agenda n'ekirowoozo nti emitwalo 5 gigula TV flat screen eyakoze akalango yakoze bulungi ayongera omuswala olw'ensonga nti obulanga obugenda kuyambako abantu tutuuka mu Chinatown balabe ki ekiriyo balambule buli muntu era bangi batajja kuddayo tukye balabye okitegeera just nga bagende ku propaganda kati nga bali ku reality Chinatown okubanga mu nsi webegaddewo nsi yebatekwataganye nayo ani ali mu business eyo behind yabatakwataganyiza bulungi nsi mwakoze eki mwabeera alese business mawanga mangi mweri n'abasuubuzi bakola emirimu gyabwe egyaki njewunya kuba Dubai wali Dubai Mall eva kuno n'empigi Dubai Mall otegedde kyentegeeza neera ne Chinatown gyeri waliyo Dubai Mall ne Chinatown erimu buli kintu mu nsi yonna ekya Dubai neera waliyo Chinatown era waliyo abagenda mu mall n'abagenda mu town China obitegedde nnyo kakati wane Kampala Dubai Mall abantu bayingira buli ddakiika ekola ki buli ddakiika bayingira bafuluma bangi nnyo bwe bati nene Chinatown erina abaki bakola batya system y'okuba nga tebakandaaliriza bakasitoma side eyo anti bakiwa obudde ku system omuntu asasulira mu ngeri nyingi okwanguyiza okukola ki okufuluma kati onaagula ekitanda ani akimugirayo because ontwalabye nga bakalandalidde nnyo ku bintu bye baguze kati wano bakagulawo ate bate basuubira nti internet yamaanyi otuuka awo bati basobola okukeera ku makya n'oggulawo ng'ensi n'ensi eri awo n'oleta ne poliisi n'ogigamba bane mu basende kyabaguddeko by surprise kubanga badde tebasuubira nti kisobola okukola ki okubeera ng'abantu balina batinitini baguddewo ekintu ekyene abantu ne basukka obungi baggulawo olunaku olwasooka nekintu nga kya bulijjo ne baggulawo olwokubiri nga kya bulijjo kati olwokusatu lwe baleeta ba influencers ne balanga kati ate olwokuna ku Mande nekikola ki nekiyitira ne Kenya bagiina lwakuba Kenya bagiyita China Square bo tebagiyita Chinatown ne mu Mombasa mwennyini bagiyita China Mall kati eyo Mombasa China Mall yeyagwa gye baalya anti kalira erina okuba n'ensonga lwaki yakola ki yagwa buli bizinesi zonna zikula anti eri yagwa lwa bintu mu nnaku bbiri ze baggulawo amasa gonna baaleka makalu omuntu era ntandika bizinesi aba ayagala kutunda batabirese kubirabako era babitwala nga babibye bubbi oba nga babisasudde kitegeeza era gye yagula biri bye baatwala gye yantumiza nti bannaayo ate eno biggwawo lwa buwoomi kitegeeza walina okubaawo ensonga endala toyinza kungamba nti Vicky ntunze eddagala erisala olubuto liweddewo ntunze eddagala ly'okukyayira eryenseke ate embuno n'embula lyendeeta eddala stroke oyinza okugireeta neggwawo nga bamanufactura tebannaba producinga birala awo bizinesi oba wajingira teweetegese kuba gye biva gye biri bingi osinga ebyatundiddwa naye ate ebbanga libimala nga bishipingibwa nalongo banashipinga ebintu buli ebintu birwawo okutwako lwa nsonga tolina ssente weyagala okakasa nti byanguwa bannannyini abalisajja balina obusobozi ku bintu byabwe bituusa buli kimu mu ddakiika buki wano Uganda balinawo sitowagwe munauganda zotalinaawo buli nsi baba basobola okubaamu n'obusobozi obwo balina okubaawo ensonga lwaki kiba kyaggala toyinza kuŋŋamba nti ekintu kyaguliddwa nnyo ensonga kye tukirina nedda ensonga eba nnafu balina okubaawo ekinene kyekusike so Chinatown kubanga baalaba nti okubeera mu bibuga bibiri kiyinza otaataganya ensi yaabwe kubanga balinamu
babadde mu Kenya nga balinamu branches 2 kitegeera ekyo kitegeeza bannansi osobola okuba nga bajjeeko emirimu gyabwe gisinga obuki naye ate era osobola okuba nga bawadde emirimu kuba nalabye abakozi mu Chinatown wano nga bangi ekyo tubeebaza mwawadde bannansi emirimu abachina we bali naye bali ku busimu bwe bati simanyi oba bo batundira ku busimu kati bizinensi nno zigenda zitereera kati n'olw'ensonga ezo bayinza okuba nga Kenya yatunula nega branches tusigaze etya ne bannakenya basigale nga balina kigamba nga ali mu bwetaavu ennyo agisange gyeri so kale poliisi yawaliriziddwa okuteekawo ekigambo closed mu bufunze nti waggaddwa olw'eggulo lwokka naye tetumanyi poliisi yakoze kituufu nti omujjuzo gw'abantu gwasusa obungi ababbi bagiramu abatazegula kintu na kimu nga tebazze kubba bazze kugula ate n'ennaku zino eri mu bwerinde bwa butujju okitegeera so nti bwabanga bayimirizaamu olw'embeera y'abantu nange eyo ginnalabya tubanze nalabya abantu nga nze mukomusa sinza genda bannyigiriza awo mbanga ali mu okimanyi nti abo abantu ababadde mu Chinatown kivulu kya muyimbi mulambera bitekisa awo abalaba w'ekikaali kati poliisi okola ogwayeyimirizeemu olw'omungi gw'abantu yabadde ntuufu bwe bakola ne strategy ey'abantu butya bwe bayingira ne bwe bafuluma nga tebeenyize anti ekino kyabwatuse bwatuse bo bennyini balinga nga abaggulawo nga tebeetegese era babadde tebanneetegeka because n'ebintu ebimu tebinnateekebwako prices kati bakoze bubi okulangiramu obwo obudde baali badde basooka kutegeka buli kimu ne balanga nga baza okubeera well prepared kuba kati babonyabonya Bannayuganda kuba oli abadde ajja n'agenda okugula katugeze ensawo nga bawandiiseko not in the system tekinnayingira mu system so nga ate abadde akyegombye kati oyo oba omuwadde obuzibu kati bw'otunuulira tolina songa kyolanga ekintu nala kumanya nti kikola kitya bagezeseza kuba kijinja mu kisaka bwabwe nga babaki abachina media ina amaanyi viki akyaginyoma yatamanyi kiri mu ggwanga mwe tuli abasuubuzi kibalekawa tekina wakijja kubaleka kuba batidde tukkirize tugaane Naalongo ne Bwobagwe nga fridge gy'obadde otunda $5,000 omuyaya agitunda 3 ekyo ekyebiri gw'osasula omusolo jjukira ffe wano tulinawo ne layisinsi ezituzoganya buli alina akaduuka abo bonna bano ba Chinatown tebagenda oluusi bifeesinga oluusi nga babifeesinga mu ngeri eri soft mukko sagala toganya ku Chinatown eyo giraba ejja tuleetera ebizibu mu nsonga nnyingi naye ggwe buli kimu okitya anti nze ndaba nnyo ebintu ewalaolaba nze emyaka gye nnyina nange njirimu siwaabirwanko yadde kwerosi nange tebampaabirangako naye ate naawe obutiitiizi bwange bwe bakuwaabira wabyadde n'okukuba baagalako kuba nze obutiitiizi bwange bwe bundabizza abawangazi abazira nga bafa wendi lwaki nkugamba bwe ntyo tomanya ani yaguddewo Chinatown bachina lwaki bagitumye Chinatown nawe oyagala tugamba diversion ate nze obwedda ntunula munda sirabako muchina ayogera naye nga wabaddemu obwedda bonna aboogera baki bannaffe Bannayuganda mu China ki mu Chinatown wayinza okubawo engeri nnyingi abasobozi baabugwera omukulembeze w'eggwanga olw'okunyigirizibwa okungi kwe bayitamu oluyinza okuba limu ku ddagala baggalawo nnyo amaduuka olw'embeera gye bakoleramu mu kunyigirizibwa Chinatown ekyevega nti feezi tujja musasula era nga yo teggalawo so Chinatown no problem with infreeze nkuwa example mu bwongo bwange ate kyevebera nga buli kintu ekikola ki ng'ekiina ndiko mu interview katini kati kyova otunula n'osoberwa ensi eno abasobozi basobola kunyigirizibwamu akaseera akatali kanene naye kimanyi ku Bannayuganda balogo jasi omuntu omu yabalimu okuloga ye President Museveni watya nga ye mulogo okutusinga nange bwe ndowooza ayinza okuba mu president nga ye takyali mulogo nga yennyini yeddoko terikyamukwata naye Chinatown eyo giraba awo waze wabaawo ebintu bingi ebyenjawulo tumanyi kibituukako awerugogo ate jjukira amazzi gakosa era Chinatown bagenda tuuka olunaku lumu amataba etonyayo ennaku ezi eyabapangisiza teyabagambye omukisa kutegeeza eyabapangisiza teyabagambye nti olugogo ejjula amazzi anti n'amamotoka bagatwala ng'enkuba etonye bulungi kati nne bapangisiza kirungi mu bwamusana kati balinde mu bwenkuba kitegeeza weetonya tutegere ku mwala in case ng'enkuba etonye atalina sente zagula bintu mu Chinatown
noonya wo omwala we gukulukusanga gufulumya. Nze kyenzikiriza ku Chinatown teyonkulaakulana Uganda gye beetuuseeko. Naye kirungi nze nakyagadde. Olw'ensonga nti abantu bonna abasobola okwaffordinga ebintu eby'ebbeeyi nga abasuzadde bamenya nnyo okuleeta asobola kijja mu Chinatown. Ne si buli muntu kyalina okugula ebintu mu China ki? Mu Chinatown. Kyenjagala Bannayuganda tukkiriziganye nakyo. Wano moolozi nnyingi nga Bannayuganda tebamanyi gye ziri. Ng'ate waliwo abamanyi gye ziri ng'era buli nnaku wagula ebiki? Ebintu. Kubanga tuli ku grades za njawulo. Nze Chinatown sigirinaako obuzibu. Era mujjuza gunaakendeera. Ojja kwewaliriza. Olwaleero luno nze lwe ŋŋenda. Leero ŋŋenda. Neze sigenda kugula kuba sirina nnyo byenjagalayo. Masuba mu katale awo. Nina omukyala yazaala omwana yamutemako ebigere ku myaka 5. Omukyala oyo bwe natuuka mu katale ako yansaba nti kyasobola okukola kwe kutunda amanda. Asaba bamukolera ekibanda kyamaki kyamanda. Neebaza omwami wa Skypins Tour and Travel kuba yasobola okumpa sente ezo. Era olwaleero byebigere bino byondaba ndimu. Ngenda Namasuba awo mu katale. Omukyala yagamba ekibanda abeera Ndejje era tuyinza okuba nga tugenda Ndejje. So genda ssaawa mmeka? Omwami wa Skypins mumunta agingira. Owani? Skypins Tour and Travel. Gundi si egundi Don Chris. Mwebaza akensuso era singa mbadde kumpi nande muwadde haga bakansaliramu. Ne bamugamba nasiima ebyaki byongerwa. Eno haga njiwaye kubanga oli omukyala anakuwaza omwana we bamutemako ebyo. Doni alina kye yakozeewo. Ayina engalo zino bazitemako. Bwe namunnyonnyola ensonga ezo twali mu acidic vocal. Nangamba nalongo genda. Nakulaba nga omukuba akaama naye gwe tewandaba. Nangamba genda odduukirira omukyala oyo. Kubanga nze abantu bajja Viki nga sibamanyi nga balina okunyigirizibwa kwe bayita munenkozesa eddoboozi Mukama lyeyamba. N'erinnya lino saaligula ssente. Kuba nange nayambibwa nga nkula. Nkozesa ebyo byennyina ebitono nsobole osaba asobola. Atukwatizeeko. Kalwalo tulinawo omwana omulenzi wa myaka 2 yeetaaga kulongoosa we yazaalibwa nga talina nga sisitemu ye y'omubiri mu busajja terimbwe nga bw'erina kukola ki? Bw'erina kutambula. Bw'erina kubeera. N'alaajanidde omwami wa Pakalastirule era ngenda munoonya butaweera. N'endaajanira aba Enejoni ne bankubira ne bansaba ngendeyo ku Friday. Kale obubaka obwo nsanyuka nga bumpeereddwa ate omuntu oyo n'afunamu nga bw'aba akola ki? Nga bw'aba ayagala. Nga bw'aba asuubira. Leero gye ndaga Chinatown eyinza okubutakola ki? Obutakulaba. Obutanko. Naye nange ndi busy leero. Kakati nva wano ngenda mu lutalo lwa Ray-P ne Namukasa. Ray-P talina lutalo naye kambeeko kyemwogerako. Beetwala. Ray-P gwe ngenda okubaako kyeŋŋamba. Wano wayogera ku Saasira yagenda tutwala. Yatutwala. Nze teyajja nga ndi busy. N'enjaye teyali mbi. Kale Justin Mami Katha ayogera bya buntu era byaggwera mbuntu. Enjaye teyali mbi ekirala. Mpa Ray-P. Kigambo ngenda kigamba Ray-P. Ray-P mu nsi grades ku bakyala tuzirabira mu bikolwa byabwe. Era bino ebigambo bikusaba. Siri maama wo siri muganda wo. Naye nkwagala nnyo. Ng'omuwala alabikira mu kifaananyi nti alwana nnyo okukolerera brand etazimbika wano e Uganda. Brand nzibu. Ngenda kubaako kyegamba Ray-P nti omuntu yenna atalina kyali yoyo atayogerwako. Omuntu yenna atali w'amaanyi tebamwogerako. Yatabuukirwabuukira. Kyova olaba nti ffe kitulaga nti olina w'otuuse kwe kubanga olina ebikunnembe ebijja bikuŋŋaanira ku ggwe. Bakuwalampiriza. Nga buli kadde olabayo omuntu nga nga bw'atakwogerako pulogulaamu tekola ki? Teggwa. Gwe n'olwana obutamwogerako emyaka egi. Ng'osirise. Okumulaga nti amazima tongattako. Yensonga kisikola ki? Sikuliiko. Nga ye buli kanaku alwana kunyumyako lwa nsonga gw'olina amasannyalaze. Nandikusabye from today n'ofokasinga nnyo ku kunoonya akaki? Akathimbi. Akasente. Yagambye agenda mufiirako. Abantu abasinga batuwalampa lwa nsonga beetaaga bye tulina. Okitegeera nze nguledinga nnyo abakyala bw'aba masooka n'embuuza avuga mmotoka ki? Esinga eyo. Ekyebbeeyi ekitandikirwako mwami bbaawe yaani? Afaanana atya? Okitegeera ne tubageraageranya asobola okuba nga bbaawe omuntu asiika kikomando nga kituufu ye mwami we era ng'asobola omubeererawo naye nga bwe banalaba muk'omusajja nze ne bageraageranya bbaawe yaani? nga nja kuba mpeebudde nnyo omwami wange kyenva neesonyiwa abantu abamu ne sibakola ki? Abantu fe mulaba wano abamu twali bazibu nnyo 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 n'okusinga bwe mulowooza. Katonda atukozeemu omulimu mulene okutulaga nti oyagala kubeera kino ne kino ky'olina okukola ki? Okuba. Kino ky'olina okubeera. Era abamu tulwanagana bulamu bwaffe kuva mu ky'oyagala
kudda mu kyoyina kola ki kubeera mu kyoyina kubeera neffe twali balwanyi ba ntalo bannamige Katonda n'agamba nedda olina kuba muweereza entalo zikole ki w'entalo ezitagattako so kale lwayipiki kyenkusaba tunuulira brand level quality ani gw'oyomba naye agattako atoolako baawe yaani avuga mmotoka ki asulawa ebyo byoba otunuulira tugende kukiddako naye nno gwe mulumba temumumanyi zesiina gwe nnumba olaba mu biseera biri bwe wali omulwanyi w'entalo kakati ate ye mulwanyi w'entalo w'ebiseera bino anti olaba wali namigge kati tulina namigge wa generation oli nali nyumya n'omwami oyo wapaka lastirule nangamba bw'olabanga abantu bakwogerako nti gundi oyo yeewola omanyanga nti oli mugagga banka okuwola akawumbi olina okuba ng'olina akawumbi plus ate kuwa kawumbi ng'olina kawumbi olina okubeera ng'olina ezisukka mu zeekuwa kyenyonyoire nti olina okuba ng'olina akawumbi plus ekyo kitegeeza ki nti omwavu teyeewola ekyokubiri teri muntu ali bulungi alina ntalo ffenna ekyatufuula ng'ab'obusagwa mbeera mbi obusungu bwatuli kumpi fubitizi otegede kyentegeeza kubanga obeera n'obwavu bukuluma olina ekizibu kyo kiganye okuggwa twalina obusungu nga bwakugumba lwa nsonga olina emitawaana gyo mu bulamu ng'omuntu era abantu bonna gweteddanikutuna abantu abasinga benyigira mu buli kintu ekizibu aba n'ekimutawanya ng'omuntu oyo bw'omukwata obulungi teri muntu ali mu mirembe nga anyumirwa ntalo kyova olaba bangi abagagga mutamanyi bawagirani nti kimuwayiza okuwagira nekyatawagira asobole osigaza byayina nti bwe wobaako kyofuuka mu nsi oyina ebintu oyiga okwagala by'otayagala oyiga okuva mu ggwe ky'oyagala odde mu kitegeeza ggwe okuyimirizaawo obulamu so lw'epiki kyenkusaba teri mukazi wa bbeeyi nga bamumanyidde mu kuyomba teri mukazi aliba wa kitiibwa ng'alina kuleekaana nansi era bangi abaabikola mu buwala nga leero baagala obbivaamu mukama abayambye ofuna tayito nga kibalemye okukyusa kuba ensi emumanyidde mu bitagasa mbadde nsaba nnyo weekumira ensi weekulabira kusaasira nno yazzeemu n'ayanukula ku bibadde bigenda mu maaso ne bye twayogera wano era kusaasira mu kwogera kwe yagambye nti ensonga za bindeeba tebali mu mukwano just oli mwani kabulaaza lwakuba nti mu njogera yakozesa nnyo ebigambo sweetheart baby ne honey kati abantu mu vidiyo ezo baawuliranga honey baby sweetheart kakati ntwala omukisa kutegeeza nti nze sigenda kuddamu kwogera ku kusaasira kyaggwa endowooza yange gye nawa yamala okay kati oba amuyitaani kyonna kyekiri tebikola ki tebigasa tebinkwata yasi teyabadde musanyufu okyabindeeba okukubira mutabani we tekikina kye kijja kukyusa kuba yamukubira era ekyo nange nagambirawo mu vidiyo nti nange ekyanyiiza ekyo mwami bindeeba saakyagala eyo emboozi yantama gamba ntulina we twatuuka yantama mbadde nkusaba manyi ffenna tuli bantu etwawula mu mikwano viki ngenda kubako kyeggamba ebintu ebisinga ffenna tusobya nange nsobya kati naye omuntu bw'ategeera ensobi ye ne mukinyumyako toddamu kumufiirako mwesonyiwe si gwe omuzaala si mwana wa nnyoko aba yategedde kye yategedde mukole ki muveeko va kukusaasira mami nkutadde mukole ki mami mutadde alina ebizibu bingi ebimutawanya ng'omuntu saagala mu bizibu bye naawe okole ki mbeemu tugende mu maaso kale tugendedde e Chinatown kwati obwongo obuneesera mpulira Chinatown nnyangu endi mutwe tugendeyo enkya olina mwasatu gwogenda gawanze kale neefula enze nje okusasula sitambula na sente tambula na visa card oba nensasula nze nkwasa visa bwosigaze machati sobola gikwasa yabaze salonga abeere nga message ziyekanga nalonga agenda kunkwasa visa yasigaze machati visa card era ani agirina nja kushopping ekitanda vika ayinza n'okugula ebitamukwatako nze nontwala mu Chinatown ate kati kano ke kaseera akatuufu nfume sugar mami nga message ziyikanga mazzi nalonga what's going on agenda kola buli budde bayisaamu visa buli budde bayisaamu mwebange wa bigambo bitono abuuza nalonga visa bagikubyeko
Sajikwasa okomani. Abuuza kimu bagikubye amugamba oyo muko. Kuba kimanyi mukazi we sirimu ono. Omugamba bugambi oyo muko yagwenji badenji waddeko. Visa card. Toka yana naye ogamba oyo muko. Ya ina card ne kyonna kyali ku shoppinga. Kiyamba ffe. Ayizo kwagala okaliza Chinatown n'akaliza Salon. Kajageno magamba ngamugamba zero balance. Kale omusajja yatuguza kateni emitwalo 9 buli piece. Ne tutuuke Chinatown nga kateni ya mitwalo egi. Ne ngamba kale labawo mbadde mu Chinatown nyina mu pieces. Bejja kutereera. Naye kale lwakuba omutima mugumu nti wali nyina choice ngamba eno material lo eno hard eno masavu naye kati wali omuchina yangambye kyekyo kimala mitwalo 3 teyampadde choice ya quality naye nti emitwalo 3 munako 3 nga kateni ebulisi badde nsaba tutte ku mulamu omulala kale mama nsuubiza ye wa match ati ndi wa visa olwokusatu tugenda mu Chinatown gwe tukujje ebintu gwe ogenda tuyambako mu kusitula bitu nagira ensonga naye eve mu ddiro omu kaseera kano nkwaneyo kishuga mami toyinayo kikazi kikulu kiri mu myaka gyammwe kusinga kaawo kikole kino kiwiiki emu Chinatown tweyagale munze nakyo olowooza nti buli yakula ne ssente product gye tuteekayo edaza ssente alinga ge bali akemmere kati kyogedde kyaki kunfusa endulira bananvu maabampala nedda nabo bali okwo kale haiti yange ekuwa bangi nkyuke bagirabe era nawe kale teeka eri olugo singa obadde olinayo abawala bo nga tetuli ba Luganda wali badde wabanjagaliza dda siyinza kwagaliza dda omulema ndakyamawa naye bw'aba bwaleese weerabidde abatono tulimu ekyama okumana mawano galeese kale kakati ensonga endala Zari Shakibu bali ati eki bali kimu problem is where wali abagala nanze nabagamba sissa kigambo kyange nasanyukidde nnyo Zari yatuse n'okulinya ennyonyi akomewo yayogedde kenyini agamba nti amazima nasobya yakkiriza omanyi omuntu osobola okubeera ng'oli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza naye ku musajja tewali mukazi wa kitalo ng'amaze omujjamu engoye assa kuba ekigo era obwa kitalo bwo bonna bonna bukomaawo bungi nnyo ng'engoye zikyakuli ku mubiri naye ensujju sidduuka nti bw'agirya leero enkya agenda sangamu ebinyeebwa n'ennyaanya nti bw'amala okulya ebinyeebwa enkya mu nsujju oteekemu samuli n'akatungulu omuwadde gy'oba oyina kyoyooyo tekyukakyuka kitegeeza ye lwagirya n'agyeyongeza gy'akoma okukkuta ensujju yo kuba olina etya kati kiyamba ggwe okukakkana otegere nti ekyobugaga omusajja yakitwala dda kati akugumiikiriza buki bugumiikiriza nakimwebaziza nnyo Zari yeetonze olw'ensonga nti yalaze nti kuluna abeddeko omukyala ebbanga lyonna abadde nga musajja ayitaba mu nsobi osanga singa ekyo yakitegeera bukyali yandibadde osanga alina ne bakyali nabo mwami Lutaaya akyamulina kati ate kyenjagadde ku Shakibu oyo mulenzi yategeera valiyo ye ng'omuvubuka kuba ekisooka yayagala omukyala oyo bambi alabika amwagala bya ddala si bya ssente na myaka buli lw'oyagala omuntu ng'akusinga nnyo 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 gyakomako okunamira obaako ky'ofiirwa kati yakkiriza oba nfiirwa ki oba nduuzinga ki ye gwe nkola ki gwenjagala kuba yayogera n'agamba ekisooka Zari mukodo mumumanyi tagaba kati Zari ntwala omukisa guno okutegeeza kubanga nze nkwagala ng'omuntu olaze abakazi nti okukola kiki kirungi gino emizeegi emirala nomusajja tomwagadde n'ofuna omulala nze tebinkwatako kuba buli muntu alina sayidi ennungi n'enki nembi naye olyogedde okutereeza nti omukazi asobola okukakkana mu budde obutuufu yalwawo bubeezi kukiraga yandibadde osanga Diamond akyalina ki ekiyinza okuba ekyabawukanya kulaga nti nze ndi w'amaanyi nyina amayumba nyina amamotoka mukwano nkutegeeza nga nze atakulinaako tabbu nti omukyala yenna wa bbeeyi nga naye byonna byonna obiyina ng'owumbyeyo omusajja owuwo ng'ali mu nsonda awo naye bw'oba tokisobola musajja ali kuyiwa evviivi n'afuluma n'ava ku ggwe n'akugattako omuntu nga tomanyi nti oba akyusa oba ajja eno ng'akikoze kukulaga tiasobola okulekawo ggwe ayeeyita sita n'afuna n'atambuza emmere ng'ate akusinga buli kimu n'akipolomoti ng'ate ensi n'ekitwala
kale mukwano kakkana era okakkanira eddala yatuzizaayo ku luyimba lwali ekisakye kaliba essanyu ng'ofunye obugagga abasajja akakyo kano tetukyalabika abasajja bangi Vicky ne bw'oba ne naye ssente abasajja nyingi ab'omugaso tezikolera tezigattawo batono ab'omugaso batono nga ffe n'abakazi bangi naye abakazi abalimu empeke abategeera batono be batono okitegeera so kati nze mweyo ensonga ya Zayo ne Shakibu ndi happy tiyasobodde okutegeera kubanga abalenzi bangi bazaayisaamu amaaso ono omulenzi wa mpeta kyekituukawo mu mpeta omusajja bw'atalaka omukyala bw'akera ku makyana yeekyanga azaayo amahale naye omusajja singa amutalaka n'agamba nti mukyala wange mutalase asobola obutagazzaayo kuba yaba amukoze eki yaba amukyayi naye singa omukyala akera ku makyanga yayagala okutalaka omusajja alina okuzza ate omusajja atwala ye alina okubaako ne byayagala engassi gwe omukazi bw'oba okyawanze omusajja yes nina engassi gye nkusaba okusinziira ku mikolo gye nakola okusinziira ku budde bw'onnyonoonedde kati ayinza okusaba ekintu nga kiyinza okuzza emabega emyaka 3 so kati oba weekyangakyanga ono omwami wanjawulo omuseebano abalenzi b'okupaaka omusajja nanga tannaba kufuuka wampeta muba mukyali ba mukwano mateeka g'empeta amateeka n'obukwakkulizo bikola ki bigobererwa mu ddiini yonna gye muba mukikoleddemu waliyo emitenda gye muba mulina okukola ki okuyitamu ate era ekirala zali nkironda kigamba nti ku mundi guno singa bafunyeyo omulenzi omulala obadde ogenda kuba oweebuuse ennyo kubanga abantu bakulabanga omwenzi ennyo ng'ate si kituufu tiabeera n'omusajja bafuna obutakkanya n'afuna omuki nti ye bw'obeera naye n'oyenda tasobola kugumiikiriza musajja alina abakazi basukkamu atya mwomu nti abantu bakulabanga asiga ekifaananyi ekyokwonoona abavubuka abaki abato era wakoze ekintu ekituufu mu budde obutuufu ate nsaba okkakkane togenda kukola ekyo kimu kijja kutuukesera nga kiweebula n'abaana bo kyekifaananyi kyoyagala olekera abaana boozadde bakoleredde ennyo bw'otyo kitegeera kale weebale kukkakkana tugende ku kirala kale nange muwa amagezi oba osobola Shakibu ayongera okwagala omukazi nyina agasinga ago omukazi akwetondera akakyo kano bakyalabika nga muli bannampala abakazi b'ennaku zino akola ekibi n'ayagala ssebo omugatte nga yakikoze Shakibu kati beera strong teri musajja aluzinga kintu ky'amakulu naye omusajja asobola okuluzinga omukazi amumanyiira nakkiriza ofiira byonna byabaddamu n'agamba kyamanyiddeko kikola ki kimala kasaaba aleeta joogo ate kati Shakibu tayagala joogo kubanga olaba essaawa zino zali asobola okufuna omusajja ku level yonna gy'ayagala kuba gy'aliko gy'ayagala Shakibu tekiyinza kumukosa lwa nsonga akyanoonya future ye kakyali kato ng'oli mu future yo ne Shakibu oyo n'amala akeera ku makya n'ayagala omuwala ng'akola ku pakalasiti aba amaze okudibagaddibaga obwa boosiredi bwonna obuli ku zali nga buyiye mu ttaka ng'alaze abantu nti osobola okulekawo omukazi owa high class n'ojja mu low class n'ateekawo n'ekigambo ekiraga nti abakazi abo tebawooma ensi yonna ekyo ekifaananyi wallahi aba amutidde akatale so mukyala zali njagala olowooze ng'emirundi emeka 2 abamutidde kyajja ku Diamond n'amuzaako abawala batategerekeka buki bulungi ne takitewa nnyo attention kati ate oli yali tatukwatako lwa nsonga ne byayogera tetubitegeera abamu Swahili kaakati ono abadde ajja kikola mu lulimi Oluganda kyava awerekerezaako n'ebigambo nti mwana gwe owoomye n'okatagga onsingidde nagundi ali ku kawala keno downtown ng'akabuulira kuba kakigambo kyengamba abawala leero abalinamu kasente lwaki ebiseera ebisinga abawala balina sente bwe bagwa mu laavu sente zoonooneka nti ebiseera ebisinga bwobeera ng'obadde okola wekka oba n'ebintu ebyomanyidde obisengeka era ng'obudde bwo bwonna obuwa ebintu ebyo by'oli mukola ki bw'ogwa mu laavu otandika okukompeyalinga laavu n'emirimu gy'okola ki gy'obadde olina gy'okola bw'onyiiga abadde akeera 12 n'otakola emirimu gifa otegedde kubanga ogassa ekintu ekipya mu kikadde ky'obadde okoze eki ky'obadde omanyidde era abakyala mmwe abagwa mu laavu ezo nga mulinamu kasente mbakubiriza nti amaalo mugeewale si malungi
abasajja abo mulaba byetaago byabwe bingi ne bwomusanga mwavu tosobola bimuwa n'obimala kyokka ate ffe abakazi tumatira mangu olw'okuba nti bo baba bakola nga balina high expectations ekyo kyoyogedde nti gwe ne bweweefuula amulabirira tosobola kumukkakkanya olw'ebiriri kubanga kiri mu buli butonde budde. bwabwe nti omusajja baamukola nga omusanga talina kakadde ng'alowooza aduwe ya milioni 10 naye nga talina yadde akakadde naye ng'ebiri mu pulaani ze bya buwumbi kyova olaba basanga mwavu mwaka ku mwaka nti alemerera otandikawo ekintu ekitono alindirewo ekinene lwa nsonga nti si kyayagala mu bulamu bwe alina kiri ekinene kyagoba kyokka ate ffe otandika kyayi noba mumativu ne kyayi ng'akuwa 10 mmeka 12 okakana omwezi ng'olina emitwalo 6 myezi 6 ng'olina restaurant ye omusajja alinda kimu akifuna erimu akola obwakakadde mmeka obutaano kati mwe abawala abeepikira abasajja mugamba nti olumu buli kyayagala I have money you don't have money ku musajja kubanga ebyetaago balina bingi alina n'okukwanayo ku bawala abatali ggwe akyuzigira omusaayi balina ebintu bingi betasobola kuteekamu sente n'okola ki n'omalayo n'okgusa era mwe abawala bafunamu akasente n'oleeta amalo ku musajja kasita muwa kino kasita mugulira engoye kasita muwayo akakadde tebimala musajja you are nothing to him omusajja alina kubanga yakulembedde muwe kitiibwa omulage nti you were man in the house ne waba talina sente yegwe boss gwesse ne mujjawo nzika abawala nga mufiiddwa bizinesi zammwe lwa nsonga nti omuntu gwe mwereesingirako munene si mutono nga gwawe w'omulabira nti talina sente musinga olowooze mu buli ky'omuwa kirina omukola ki mukwalo tekimumala ogenda kubeera disappointed all the time kubanga baba batonda nga batuli mu maaso mu ndowooza bo banoonya bigazi ffe tumatira n'ekiriwo forever plan zaffe ziba wala nze kati ndi wano naalongo ndowooza ku kamera esinga eyo teweewunya ng'akedde ku makyanga omugwire engoye omuwa buli kinagamba oyo mazafa talina gyandaza ng'ate gw'olaba nti kyomukolera kyakabi ogamba akasajja kange kenina ekyo kikajjaamu n'akusuulawo gasiya buloolo kubanga baamukola nga tosobola mumanyira bbanga lyonna oza muwadde kapulimu okumba omusajja ebirooto bye byampa enkoni tugende ku kirala Shakibu sikwongera magezi kuba nange agakuwa siri bulungi awo woli wenneegomba andi muvubuka mukaka mbanga Shakibu ali down to amulaba ku show ya Lilipazo ayo Shakibu musajja mukakamu olaba Shakibu obwetowaze bwe bwaliko naye sagenda mubuuza kuba nzira ntuza abantu mu VIP nti anya amawulire bakuba ekifaananyi ne bagamba naalonga ate baba bakanye ne Shakibu mu nkoti yeeteze kakati n'olyoka onoonya bonyonyola omusajja ekigambo ng'ate wulira title we yali efuluma naalongo ateze enkudi Shakibu mu nkudi festival wekenga oli ku muko gw'olupapula olumu wano nga muwa Shakibu empya era natuma abalenzi ne bagaba mutuuze naga nze situuza mukw'omuntu kankyesonyiwe nze mpanya ebbanga ekitiibwa newala nnyo amawulire agayinza okumpaliriza omunnyonnyola kale ngenda kuba nkomawo ne Naalongo kitone tulina we tujja wano mmaliriza sigenda kukolera abantu vidiyo mpanvu tetunnamalirizawo ssebo wano oyagala wa tulina kumaliriza lumu tetudda mabega nze tugenda kunvuga joro ziri dakiika mmeka kakati dakiika 4 kati ogenda weze essaawa mpuliriza bulungi kigenda kukola kakati guze gwokanya nze nyini chano nange kanjogere nga bali nze CEO gwe nange leero nze nkyala ku chano saagala kamanyiiro kati kale malayo ensonga eyi tuve wano kale kyatenkana nawe eri ewedde tutandise endala tewedde saagala kamanyiiro jara tekayo endala